kale newankubadde mutemu naye ebiseera ebisinga ffe tusobola okukola okukyalawo. Tekitegeeza nti bw'oba otegedde ekirwadde ng'ekyo kize kisobola okugyako eddembe lyo lyonna. Nze kati ekyo nkitwala nti eyo ye triumph yange, kwegamba wensitulira omukono mbwengula nendaga oba kitwandiise okuwaga kwange. Tetuganye kansa ayinza okuba nga kwali kaaba kwange naye nga si ze makisi zokka ze nali ndubiridde oba ze nafuna. Si ze zokka makisi ze nafuna, mulimu ebintu bingi bye nafuna mu kaseera kano bannange. Yagamba essaawa zino ayinza okunzijja ku bino byonna byomulengera, naye ate era yanzijukiza nti nnyina kyendeseewo sigenze bugenzi bwe ntyo. Kyandaga era nali neetoloddwa abanjagala, nali neetoloddwa omukwano. N'agambye bino baashyako ebyo ebyaliyo, baashyako ebyo ebyaliyo. Bye byali ebigambo bye mbufunze. Mu kaseera kano balina gye bagenda okwata kubotambulirako. No problem. Anti webali Mr. John ko tewali tabu, nze wendi nsobola okukola kyodda. Bamuleetera ne kakyayi. If you want to take the truck. Bw'oba oyagala okukozesa emmotoka tewali tamu osobola okukozesa emmotoka. Emmotoka tetugyetaaga gisigaze emmotoka yo. N'onsonyiwa. Naye kano kandekere ngenda katwala. Nabagambye emisinde gya Zuba naye temugyerabira emisinde gya Zu. Emisinde gya Zu tujja kubeera wali eri ekkololo. Nabagamba kyonna ekigenda ova mu misinde gya Zu twagala gezaako kubanga tukiteekateeka okubudaabuda ebisolo ebiri mu Zu ku lw'abaana baffe bazzukulu baffe n'ebiseera by'omu maaso. So kati mbasaba yonna gye muli banaye mujjumbire. Just genda kwewandiisa ssente ntono nnyo kutandikira ku mitwalo 2. Mutwale n'abaana. Wagenda kubayo ebintu bingi, ebikujjuko bingi n'ebirala. Baakwateko basobole okweyongerayo. Mukazi watu yasimba bawa akafumito. Kaseera kano bambi kannako kamala. Bwe batyo bajja. Uli mwetegefu kono buterevu ndi mwetegefu. Bajja batambulira kwa isi. Ona atintimba kankana. Lwaki otya? Olaba ndowooza kati aliso osobola okikwasaganya n'okusinga luli. Anti okuyimirira kono ojja tuuka oyimirire. Yagamba nti wootalinja kubeera nga ndabika bubi. Naye ate ekikusaidi yange ondabikira bulungi bwe kagambako. Okujja kuweerabira ekintu kimu kye twateesako n'onsuubiza. Ekya wansuubiza nti ojja kubeera ng'omwenya. Togenda kubeera bubeezi bw'otyo. Wansuubiza nti ogenda kubeera ng'omwenya. Yakwata ekkubo n'amunyweza. Anti nange kyenkusaba omwenyenga. Tozikiza. Always smile. Katonda watu. Bwe batyo nga bamaliriza. Yamukwata ku mukono bajje basobola okweyongerayo. Baabo. Era bwe batyo ne bakkirira. Njagala owulize ebigambo ebiddako wano eno. Onagamba sikakasoba mwali muwulidde ku linnya eriyitibwa Carl Harrison. Wabula bagamba nti ku myaka 17 mukazi watu yafuna ekirwadde kya kansa kino. Era bwe yaweza emyaka 19 mukazi watu n'afa. Yafa awezezza emyaka 19. As I'm sure you may already know, Carly passed away. Era ng'agamba nti essaawa zino ye musaatu yagezaako kinoonyereza akasobola ogezaako manya ebyali bikwatagana ku mwana naye ekyennaku nti yafa. Era nga kye basinga okumwewuunyako nti yasigala ali positive newankubadde yalina ekirwadde kya kansa. And she determined not to let cancer win. Ye yagaana kansa okuba ng'amuwangula mu mutima. It didn't win. Newankubadde kale yamujja ku nsi naye ate teyamuwangula mu mutima. Mother, her older sister. Era ng'essaawa ze twaga tutuuse obubaka buno eri baganda be bazadde be ng'ogasseko n'abo abaali bamwetodde mu kaseera ako akazibu ak'emyaka 2. Lengera. Wano nga bagamba nti paka olwaleero famire ya Kali bakyagenda maaso n'okuzuula obunusu bwe yakanyuganga
mu bifo mu nnyumba ebyenjawulo bye baba tebakkiriza. Ono gw'olengera mukazi watu bwe yali afaanana owaddala bwe kati bwe kaali kafaanana bambi kannyabo kaali kawala kato myaka 17 egy'obukulu kafa kalina emyaka 19. Katonda wange naye bambi yeene wankubadde yalina ebirwadde bya kansi abeeranga musanyufu era akasiira bwe kayimbira oluyimba lw'eggwanga bwati bwe yali afaanana owaddala bwati bwe yali afaanana bwe yafiira. Kakeno kale Alison yono mpozi ng'ogasseko ne Sarah Fisher abadde akuzanyira ka sinema baali banywanyi nga bw'okiwulira baali ba mukwano bambi ke kali koolengera kannyabo bambi myaka 19 egy'obukulu kwe kafiira nenga mazima kali katandise n'ogezaako situla obulamu bwako kusya ku byakaali kakola bwe katyo bwe kaali kafaanana. Wano nga bagamba Kali's Angel is a foundation created in California. It is dedicated to helping sick children and their families manage complicated and costly health care issues. Bamukolerawo ka foundation akokubanga kasobola ogezaako okudduukirira abo balina ebirwadde ebitategeerekeka ebyettabbo kamala buterevu ne kabaka n'asembera okagala ngenda kya mukama bankumire mweraba.